Eddie Mutwe awambiddwa. Era nange abantu mu kulaga obutali bumativu bangi bagenze bakwatibwa ku University e Kyambogo. Guild President n'abayizi bali mu kkomera nga n'abazadde munnange bonna bali wamu nabo okubawagira ku ekyo ekyabaleetedde okubeera nga beekalakaasa. Kakati gavumenti mukozesa eryanyi ng'oggyeko okuwamba oba n'okutulugunya abodde oluvuganya n'abo bonna abagezaako okuyimusa amaloboozi bw'etyo ekozesa tiyaggaasi n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu, so nga ate munnange abantu babeera nabo embeera balaba nti tesobola kukyuka okuleka mpozi nga bayimusiza amaloboozi gaabwe emukono. Wano mu Kigombya wabaddewo okwekalakaasa era poliisi yaggyeyo tiyaggaasi. Abantu babadde bagamba ki? Tiyaggaasi ye solution. Kale bwentyo muganda wange, essaawa eno zizino ziri ssaawa 11:15 ez'okumakya wano mu Mikwesese, Uganda at large. Bwentyo nziguse nga bulijjo. Sooka munnange okimanye nti aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka. Oyagala okugula ettaka, oba okugula ennyumba, oba okuzimba ennyumba, oyagala kutunda ttaka, oyagala kupima ttaka, oyagala kumanya bikwata ku byapa, beebuuzeeko aba Timo Property Consultants Limited. Ate Hillside View Apartments nabo webali nnyo, bali ku Kasozi Jjanyi ku Ntebe Road. Gwayagala okupangisa apartment enjoyote obulungi, apartment eziri ku mulembe nga buli kimu mwekiri, ekiyungu eky'omulembe, eddira ery'omulembe, ebisenge bisukka mu kimu, ate nga byonna biyoyoote, view ennungi. Bw'ogenda ku balcony olabira ddala nga muganda wange akawewo akalungi, wifi nakugamba nti newe mindi asena okukosa munnange n'amasannyalaze tegavaako, kubanga amasannyalaze Uganda kyafuuka kizibu, naye bali baagalengera eddagala gwe tomanya bizibu by'abalala. Okukosa ne transport nti emmotoka weeri esobola okunoona ku airport, naddala bava obweru w'eggwanga nti omanya bookinga nabo mmotoka weeri, security eri gguluggulu. Kale aba Hillside View Apartments Ntebe Road bw'otuuka e Kajjansi, Namulanda oba Ekitende osobola okukyamirawo n'ogenda ku church ejjanyi awo. Kakati ate muganda wange aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi, ate balina ne ttiimu ey'abakugu abasobola okubeera nga babifiitinga oba babikuteeramu mu nnyumba yo, oba sola bagiwanikayo waggulu. Balina solar systems ebika byonna, balina amataala amalungi ennyo, kugambye gakolera ku sola, teweetaaga kubeera nga ate obonaabona nago, lyeteekako lyokka lyejjako lyokka gwe oliteekawo n'olyerabira, n'ebirala bingi nnyo. Ku mutimbagano kwe bali, gwe just genda ku mitimbagano gyonna gwe gy'omanyi otekemu Maintenance Palace, ogenda kuba obalaba buli kimu bakirina. Dokita waali, omusawo waali, abalina endwadde munnange temufa nazo. Bino tebiriiko kusosola nti oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kibiina ki. Bannayuganda benna, enkya oli wa NRM, ate enkya oli wa NUP, ate luli oli wa FDC. Kale bwe tutyo bwe tutambula nti paka bwe munaabeera nga muli balamu, ate era tufune bannayuganda abasobola okubeera nga banunula eggwanga lyaffe. Oba oli awo abamwesuubira abaggwa mumanyi mugenda kufa, y'ensonga lwaki mugamba katubbe. Kale dokita waali, nze namba z'essimu nzirina, jangu bweziwane, namba zange ziri awo. Emesembyeyo 73 endala esembyeyo 15. Bwe nsaba busaba namba ya musawo nze njikuwa. Munnange nga nvuddeyo eyo, Eddie Mutwe yawambiddwa. Era mu kuwambibwa bangi nnyo ku ludda oluvuganya bavuddeyo ne babimisa amaloboozi gaabwe mu kubanja Free Eddie Mutwe. Tukyali ku free Dr. Kizza Besigye, kakati ate ne Eddie Mutwe awambiddwa. Tetumanyi misango ki, naye ndowooza era biringa ebya Nyanzi bwe bityo ng'abalala bonna bwe badde nga bajja bawambibwa ne bamaliriza nga babatadde
ne batugamba nti babadde babatutte mu ddwaliro kati nga Nyanzi batugamba bali bamututte kumujjanjaba mbu bali bamututte kumujjanjaba mbu bagenda okulaba nga mulwadde nga tetayagala kujja ate banzijukiza bana batayagala kunaaba nga babakwata bukwasi obuli owa bodaboda nga banne bamukutte bamukkirize wansi ku luzzi bamugande ne bamukuuta kakati muganda wange oba ne Nyanzi bw'atyo bwe yali teryamanyi kati edi mutwe tetumanyi kakati munnange bamuwanga Kivumbi y'omukwaba bavuddeyo era n'ategeeza General Museveni nti munnange oyo alina omuntu amuyita taata alina mikwano gye ateeka ye breadwinner yaleka sente z'okkameeza yazirika kali munnange bw'omukwata tulaba wano nga Muhoozi kati nalabye sister we oli oba Patience pastor nga amuyozayoza otuuka ku mazaalibwa kwegamba nga bali awo bali mu byakusaaga era olaba abawagizi ba Piraawo nga bonna bagamba long live era n'abaana baabwe juzi twabalaba ku Easter nga abasajja bo baali bakasukayo akagambo ku last born ndowooza owa Muhoozi omuwala kakati Rohamya n'addamu ti akyali mwana muto akyasoma mpozi oyagala okugamba hi I can help you on that n'omubuuzako nti hi kali kwegamba ng'olaba bali mu bulamu bwo bwe balaba obweyagaza naye abantu bali mu makomera bavundira omwo nti ne famire zaabwe zaasaanawo dda bakyala baabwe baabawasa dda abasajja abalala naye abasajja bo bamuhoozi ne kitaawe tebalina yadde n'ekisa yadde tebalina empathy yadde kwegamba tebafiiringa nti omuntu omulala naye waali ti nga bwe banfumita empiso bwe nti nennumwa n'olio bagimufumita naye bwalumwa okitegeera wabula bo bagamba bugambi mubakoleko n'asindika jaati n'ekuba n'akulaga enkya nti ye ayagala nnyo ensi ye bada General Museveni yaga nti yadde Muhoozi ateeka obubaka ku mukutu gwa Twitter naye bulimuko sense of patriotism ndowooza mukiraba naye ddala omuntu ayinza okuba nga ayagala ensi ye nga tayagala munnansi munne bw'abanga munnansi munne ddala mu butuufu bwakyo nga bwe tukyogera kati eyo katuveeyo kubanga kikulu nandaga nnyo ngenda nenva ku mulamwa tubaddewa kakati edi mutwe nga bwe nkugambye nti kigambibwa okuba nti yakwatiddwa yasangiddwa Mukono district era abasajja babadde babagalidde emigemera wala babadde bakutte emmundu zipisto ziri nakugamba zigula $25,000 buli emu bwe batyo bakutte edi mutwe mu mbeera eyaleetedde abantu okubeera nga munnange batya bagamba abasajja nga bakambwe era munnange abakulembeze ba NUP n'abawagizi bonna tekyabasanyusiza yadde n'akamu bannayuganda kubanga kati abakulembeze ba NUP n'abawagizi ba NUP n'abo abalala abatonotono abali mu bibiina ebirala ebigamba nti bya opposition nsuubira okuba nti be bannayuganda abatuufu kubanga be bamanyi ekituufu ekigenda maaso mu ggwanga lyabwe era be balwanirira omuntu owa wansi tigwe bwogenda ku mitimbagano wonna n'ogenda mu comment section ogyesangamu abantu nga kwegamba olabira ddala nti obwono ye abeerawa ne comment gy'ateekako nga yakisiru nnyo mu kwagala okuvumirira kakati munnange Bobi Wine naye bw'atyo yakkidde omutimbagano nayashiyaringa amawulire gano ag'okuwambibwa kwa Edi Mutwe n'okubuzibwawo era bw'atyo n'alaga okweraliikira okw'amaanyi n'okubeera disappointment ku situation egenda mu maaso kakati naawe amawulire bwe gatyo gatambudde era abakulembeze ba NUP bangi nnyo bwe batyo bavuddeyo ne babeera nga bakyogerako ku mitimbagano oba ku platforms social media platforms ez'enjawulo era bwe batyo nga bagamba nti abductions zino zifuuse serious nnyo era nga baziraba nga violation of human rights nga kyekituufu kulinnyirira ddembe ly'abuntu kwennyini kakati era Secretary General wa NUP David Lewis Rubongoya naye bw'atyo yayogedde ku nsonga eno
n'agamba nti kino kibi nnyo. N'avumirira gavumenti ya General Museveni okubeera nti nno ekola ebikolwa ng'ebyo ebyokutiisatiisa abawagizi ba NOB naddala nga tugenda mu kalulu ka 2026. Lubongoya era we yasinzidde n'asaba gavumenti ete abo bonna abali ku misango egy'okuvuma abakwatibwa olw'okuvuma Muhoozi ne kitaawe. N'agamba nti kubanga ne Muhoozi kennyini ye yandibadde asooka okubeera nga akola ng'ekyokulabirako. Ekisooka yandibadde asooka okubeera nga akwatibwa nga tebannakwata bali, ye yandibadde asooka okukwatibwa kubanga ye kennyini akidde omutimbagano entakera n'atandika okubeera nga ayogera ebintu ebirimu okutiisatiisa n'atuuka n'okubeera nga alaalikanga bw'ayinza okutta abamu, okubateeka kalabba n'okubatemako emitwe. Oyo Muhoozi gwe mulaba naye ye tagambwako. Kakati Lubongoya bw'atyo n'asigala nga akyakubiriza bannayuganda bonna okubeera nga tebasirika, boogere ku bintu bye balaba ebitatambulira wansi w'amateeka era nti balina okweyimirirawo balwanire eddembe lyabwe, kubanga regime erabika etagitinga buli omu nti bangi basirika kubanga bo munnange bali awo tebalina maloboozi nti n'ekyokulya kimubula ate ayogere ki obusungu. Abamu basirikira awe batyo ne basalawo bagume. Bannayuganda y'ensobi gye bakola ffe ky'okubeera nga bonna omulundi gumu singa abantu bonna katugeze bayimusa amaloboozi gaabwe mu karediyo ekali ne bakubayo amasimu buli kimu ne balaga nti tebeetaaga kumanya mu suggestion boxes kati ngeze ku poliisi ne bagenda ne bateekamu obupapula buli kaseera ti mwatutama ku olw'ensonga bw'eti enguzi muli babbi. Bwe tebataddewo omuntu akuuma suggestion box nti gwe bw'olaba ateekamu akapapula mukwate. Enkya tukuwulira kujjako gwakugezaako kutta Museveni nga kujjako gavumenti kulya mu nsi lukwe bakusanze ne muntu kapapula. Kakati munnange era leader of opposition Joel Ssenyonyi wano we yasinzidde naye gatta ku maloboozi ago agavumirira naddala kati ku kikulu ekyakabaawo ekyokuwamba n'okubuzaawo Eddie Mutwe. Era munnange n'akubiriza bannayuganda okubeera nga bayimirira wamu mu solidarity okuguguba basobole okubeera nga munnange bayimirirawo ku lwabo abawambiddwa, kuba kati mwe musobola okubeera nga munyigirizibwa naye kati munnange bali babatutte mu theatre kubalongoosa. Era yensonga lwaki okiraba nti Kulayija ajja kujja kugambye nti twali tumututte mu ddwaliro kumujjanjaba naye ng'aliko ebiwundu. Kitegeeza nti baadde bamututte ye kyayita okujjanjaba mu ngeri y'okutuula, tibamututte kumutulugunya bamujjanjabe mbu bamuggyemu endowooza ezo bo ze basuubira okuba nti nno zigenda kubasuuza omugaati. Kati Muwanga Kivumbye mu ntandikwa nga bwe nakutegeezezza nti y'omu ku abo abayimusizza eddoboozi era naye neyeeyunga munnange kati eno luno lwafuuka luyimba mulekerawo okuwamba abantu mute bannange gundi free Besigye free gundi kakati munnange naye bw'atyo ku mutimbagano Muwanga Kivumbye yayogedde ku ky'okuwamba Eddie Mutwe bodyguard wa Bobi Wine era n'ategeeza n'abagamba bannange oyo taata w'omuntu waliwo omwana amuyita taata era awulira nti taata we yawambiddwa era mukwano gw'abantu bangi bonna bamwebuuza aliwa eri gy'asalira enviiri mu saluuni ye bamubuuza abantu bakasitomazi bamulinze kuba bwe bulamu obwa bulijjo era bwe bulamu obwa ddala. Bano bajja balimba nti obulamu obwa ddala kwe kugenda okusima ebirombe bya gold ng'ate ebirombe bya gold birina kuba bya ggwanga nga bwe batunda gold oyo eggwanga lifunamu naawe n'ofunamu omuntu owansi. Naye bano batukakasa nti ebyo birina kuba byabwe. Kakati obulamu obwa ddala bwebwo nti omuntu akeera ku nkya n'aba ne bizinesi gy'akola mu ngeri yonna, obusuubuzi bw'akola mu ngeri yonna, nti aguddewo saluuni aguddewo edduuka oba alina services zaawe eri abantu nga zimusasuza ng'omusomesa oba omusawo bwe bityo bwe bulamu obwa ddala so si bwe bulamu obw'okubeera nti nno nti gwe tomanyi nakomanya kasita mulumba ekkongo ne musima gold ebirumbe bya Uganda byonna ebya
gold n'ebyobugagga eby'omu ttaka iron ore byonna bina ne mubyefunza mbu kakati olwo mbu embeera erinakuba bweti mbwe bwe bulamu obulamu bwa kibbi kubanga obwa gwe obulamu bwo obulungi buliwo at the expense of others expense of y'abalala nti twegamba ebyabalala bye baali badde bafuna gwate byonna wabyekomya okitegeera kitegeeza nti ffenna tulina okufunamu tulina okugabana kakati munnange bwati muwanga Kivumbi nga bategeeza nti sajja alina famire alina mikwano gye alina abamuyita taata kireza alina abaana ate yatwala ekyokulya ewaka kakati munnange kino bwe tukiraba kiringa kwegamba kyewandibadde ogamba kyafuuka ekirwadde eri gavumenti eya General Museveni era kyetasobola kwejjako kubanga yo ebeerawo nakutulugunya nakubba bululu nakukola kutya nakuwagira nguzi kubanga mweyisiza okuwa abantu ssente bagiwagire kakati kyafuuka kirwadde kitegeeza yafuuka kansa eyetaaga okubeera nti nebwetu ali ku stage 4 ti gavumenti yeetaaga kubeera nga ejjibwawo tuleme kubeera nga ate obulwadde bwa kansa butusaasaanira okubeera nga batuyingiriza mu byamuhozi project n'ebirala ebyo tebitukwatako tetwajja nabyo era ne General Museveni bwe bamuwagira mu nsiko tewali yayogera ku kintu ekyo nti tuleetere n'abo tituleetere n'abo mayi waliyo abantu abamu nga yiba omukyaza oba bw'omuwasa muganda wange owasa kika kakati bano nabo balowooza twawagira n'abazzukulu nedda kakati bunnange muwanga Kivumbi bw'atyo ng'agamba nti kino akirabira ddala nga kuba kutyoboola mateeka era gavumenti trend gyekutte eya okubeera ng'etagetinga selective targeting against no supporters ekyo kikyamu era kisaanye okubeera nga kivumirirwa kakati era bw'atyo nga akyakuba omulanga gavumenti eveeyo ku bintu ng'ebyo nti biswaliza ddala nti kuno kuswala naye wano tebakyaswala abantu bano tebakyaswala baswaza buswaza kati okuwambibwa kwa Eddie Mutwe munnange kwe kumu munnange kwezo empamba ennyingi ennyo n'okutulugunya abantu okutiisatiisa naddala oddo oluvuganya wano mu Uganda naddala kati nga tugenda mu kalulu ka 2026 nga kyetugenda naye abaana bo bagamba tebatidde era ebyo tebigenda kubeera nga bibajja ku mulamwa ekizibu ekiri mu Uganda nti obutali bumativu bw'abantu buleetebwawo obunafu bwa gavumenti mu mpeereza kati ate mu bantu abo mwennyini mwe muli bantu bannaffe abalowooza nti nno ebigenda mu maaso byonna abantu tebasanye okubeera nga babyogerako basobola okuba nga bakyogera oba basalawo babeere bwe batyo n'endowooza ezo olw'engeri eziwerako obutamanya kiri awo ekyokubiri n'okubeera nti nno balina ebigendererwa ebyabwe naddala kati nga tugenda mu kalulu ka 2026 n'ebiseera byonna kubanga waliwo abepositioning n'obawulira ti ffe twagala sisinkana muzeeyi era ffe ng'abavubuka aba NRM abamu bamayino gaba tesimbu si basanyufu nabo bennyini nga si basanyufu mu mbeera gye balimu naye nga bunnange bakulaga nti ate bakyatembeeta ekintu ekimaze emyaka 40 nga ne mu kyo mwennyini mwe bali si bamativu era nabo bavumirira bannaabwe banombu kugamba be baali badde batwalanga abakulembeze be baali badde batuukirako aba NRM kati nga bamaze okubeera nti bakakasa nti bano bekkusa bokka kati nabo baagala kusisinkana General Museveni mubiraba emirundi mingi y'obutambi we buli wonna ku mutimbagano naye kwegamba waliwo ebintu nga tebisosola era ng'abantu balina okuba nti nno bonna bayimukiramu ne balaga obutali bumativu gavumenti okulekera awo okubeera ng'etuzannyirako
oba olumu n'okusiba mwetambula egende kubanga kituufu ekyalibadde kikolebwa. Ekyambogo ndakugamba nti guild president n'abayizi abalala nga beekalakaasa olwa fees ebisale ebyekanamye baasibiddwa era abazadde bonna ne kibakoseza wamu. Kakati wano emukono waliwo abantu abanyiize ku luguudo oludda Ejjinja mu Kigombe awo gwe wakavayo wa Antony awo fudde emukono mu ttawuni okkirira awo wa Antony ekigenda Katosi kati awo genda era ogenda Jjinja oluka tudin center kasookawo kati akadde akawe bata mu Kigombe. Kakati awo wonna baakalakatawo mukalakatawo bamaze ebbanga nga tebakola ki nga tebakolawo. Abantu ebintu byabwe ne bitandika okubeera nga byonooneka. Abalina zi pharmacy emmere abalina ebirabo by'emmere tebakyatunda. Bizinesi zonna zoonoonese okuwasa ne accidents okubeera nga zikola ki nga zigwa mu kitundu ekyo. Kakati olwo abantu ne babeera nga basobeddwa okuviira ddala mu November 2024 baakalakata oluguudo olwo. Mu kulukalakata ne batalukola n'okutuusa kati abantu ne bakwata ebipiira ne bateeka mu kkubo ne babikumamu ne basalawo beekalakaase. Naye olwo poliisi ejja ne tiya gaasi etandika okubeera nga ebakubamu tiya gaasi n'okubakwata okubasiba nga balaga obutali bumativu naye nga n'abapoliisi bwe bayita ne zi patrol zaabwe awo bwe bayita obutali bumativu bw'abantu nti awo bujja kusibya ate era oveeyo n'essente ku poliisi. Olwo munnayuganda bali bwe twebuuza nti ddala bano bannayuganda bemutera okulaba agambe nti anti bw'otwalira amateeka mu ngalo oba ogwanidde okusibwa mu mbeera efaanaganako biri kuba bo baagala ekintu kyabwe bakitwalira awo bwe batyo baba bamanyi bannaabwe be bali eri ate bakolera bo okubeera nga baripuleesinga. Baana bagamba kino ntandise okubeera nga nkikkiriza era nga kati kirabika nti waliwo enkola oba pulaani enteeketeeke ey'okuripuleesinga abantu mu Uganda. Abantu bannansi kirabika waliwo abaagala okubasangulawo bateekemu abwabwe kubanga bw'ogenda mu kikuubo ekintu ekyo kati nkiraba mu lockdown nekyo nsiiba nkiwanga ekizampo waliwo abantu abaalemesebwa era ekikuubo ne bakiddukamu ebintu byabwe byavundira mu maduuka baasaba babijje ne bagaana. Kati bw'otuukayo okakasa nti walabika waliwo abantu abaaripuleesinga abantu bano era gwe bw'otuukayo n'oweetegereza ojja kukiraba ojja kitegeera. Kati neewalala ettaka babagobako baliwamba na buli kimu ebyenfuna babigootaanya ebyenjigiriza babitta kati mubeere nga mwe temwasoma abaana bamwe tebaasoma baasomera mu bisomero ebitategeerekeka ebya gavumenti bibamma facilitation. Kakati olumwe mubeera awo nga bannansi naye musirise muwoza kati waliwo abatonotono ababeera mu comment sections naddala ku mutimbagano platforms ez'enjawulo nga bo buli kimu bawagira kiwagire n'ekibi bawagira kiwagire era ne muhoozi ne bayogera ekifaananyi era bawagira buwagizi. Abo mubeegendereze nnyo kubanga bakimanyi bulungi nnyo. Ate nawano e Kampala weebali nga bw'oyogera naye omulabira ddala nga ne accent ye ne waba nga ayogera olulimi lukati nga tuze ng'Oluganda ng'alugwa nga tolabawo wano mu ggwanga waagwa wano e Uganda olaba si Munyankole ng'omulaba si Munyolo omulaba si Musogo omulaba si Mulango si muki nga accent ye eri beyond borders eza Uganda nga bw'ayogerera Oluganda naye ng'akulaga alonda era ng'ayambadde t-shirt ya NRM ne weebuuza bwebanga ddala first language yo njiwulira mu lulimi lw'oyogera n'ennyukuta ng'ejo zaatulamu ez'Oluganda teziri Mwankole teziri Bukonjo teziri mu Bafumbira teziri ojja otya okuba nga ate olonda. Ekyo mukyegendereze abantu abo mbalabye era ne nkakasa nti ddala these people are meant to replace by indigenous kubanga be balina sse ku bulimu. Kitegeeza nti system gyekoma okugenda mu maaso kitegeeza bagenda kujja bagitambuliramu bulungi nnyo bwe ba tebafuuse ba pasita be babasumba
be bababuulira ekyokukola be mukkiririzaamu be bavumirira abammwe naye nga ye bw'afa bamuziika eri ne maama we bw'ajja ne taata we ne bwe bajja okumulabako bava eri ne bayingira Uganda naye yakubuulira ekyokukola ki ekyokukola naawe n'okkiriza era ne mumutenda amagezi nze mbiraba mu comment section naye olukwe ekyo oluli awo kakati mbadde nkyakunyumiza ebyabaddewo emukono wali mu Kigombya nti accident zigwa olw'oluguudo luno lutaggwanga era nga bagamba nti obuzibu buno bwatandika October 2024 construction company eyitibwa Enago project. Enago eno no bagyemulugunyako nnyo temaliriza kireka kikampani mwe babbira kakati eno yajja nekolokotako leya eya waggulu ku luguudo kilomita nga emu ku luguudo olwawo Kigombya kati munnange myezi 6 kati yakayitawo tewaliiwo kigenda mu maaso era nga oluguudo luli awo enfuufu mpitirivu eyimuka buli kaseera emmotoka ziddukirawo nnyo kakati ate n'okuvugirawo kuli dangerous nnyo n'accident era zigwawo kakati abatuuze be batyo ne babeera nga embeera eno nga enfuufu eyimuka eri unbearable tebasobola kubeera nga bagigumiikiriza kale bwe batyo ne bakakasa nti bizinesi zaabwe zirabika zo zaakugwa era baakudda mu byalo abatunda furniture aba pharmacy bonna nga bafiira sente mu bukadde n'obukadde bawa ne Uganda oyinza ogamba obukadde n'obukadde naye gwe njagala ogenda olaba omuntu ng'agenza okusuubula mu Kampala eddagala ajje n'akaviiro mbuzi lya mmeka kyokugamba lino lya bukadde 2 n'abantu abagenda mu Kampala okugula ebintu oba basuubuzi mumanyi ebintu by'ojja nabyo ne sente z'oba obiguzeemu ziba sente nnyingi nnyo naye ng'obuntu buki butono nnyo nga n'amagoba matono nnyo kuki ku bintu ebyo kakati obireese enfuufu ebigize byonna nebifa bakasitoma tebakyajja kakati munnange newankubadde nga bizinesi bwe zityo zaagwa jjukira nti basuubira okubeera nga basasula rent the other factors remain constant balina okusasula ki renti business aba tebagendawo enfuufu sina gagenda eyo tunaagula eri kakati awo abatunda waliwo omukyala wamuyita waliwo omwami amuyita Wilbert ayina ebyona ayina omugisha akati ono atunda furniture essaawa eno renti talina kubanga enfuufu eyonoonye buli kimu ne bakasitoma zitakyakola kitakyafuna Wilbert ayina omugisha kyobulala ng'ensonga za wano naddala wano mu Central mulina okuzitunuulira ennyo ate zanjawulo bannayuganda kubanga kati Central yafuuka y'abannayuganda bonna era omusanga naye ali awo akola ki naye ali awo akaaba bw'omuzza ebbali kubanga nze bw'omala okukaaba nga nkubuuza nti naye kakati okiraba otya ekyokukyusa ayina ebyona okiraba otya era biboogera byonna bagamba nedda butuufu kakati Lilian Nakaweesa ono naye omukyala awo mu Kigombya abamumanya awo kubanza ebimanyi nabeerayo nnyo alina restaurant awo era bizinensi ye still nayo yakiggalawo bwe bw'otuukawo ogenda okuba ogundi takyaliwo omupeera kasi munnaye ndi eno mutonne ennyira gye nkolera kati bakasitomazi baalekerawo okujja olw'enfuufu kyamani waawo bamuyita James Mujunga era nga naye alaga obutali bumativu naddala eri gavumenti ng'agamba nti amaduuka mangi gaggaddewo kati makalu bizinensi zaafa awo kati tuli ku mbeera enyiiza abantu
ne poliisi engeri gye yanukulamu kati yabakubyemu tear gas okubeera ng'ebagoba kati ensonga yaabwe bo bagamba ky'abantu kuba katujja gamba nti ate oba oluguudo luli under construction kugambye okuva mu November 2024 baalukalakata ne balulekaawo kati poliisi mwe yayitiddwa yazina tear gas naye kuba neyekola ki n'abalala ne bakwata ne basiba era kati mu kumanya ebigenda mu maaso kati gwe oyagala okukakasa Alan Ssempeebwa on the spokesperson owa Ministry of Works and Transport ono yagambye nti okukeerezebwa oba okukeeribwa kwaleetebwawo ssente okuba nti teziriiwo teebereza ssente okuba teziriiwo naye ng'oluguudo baalukalakata kitegeeza nti baalukalakatira ku budget ki kubanga tosobola kyusa mwana ssomero n'omutwala mu essomero eriri expensive oba kale okukyusa omwana essomero kitegeeza nti olina okugula uniform ogula ebintu ebipya ng'ate nawe kanyini okimanyi nti olina ssente kitegeeza kiri beto muleke gy'abadde asomera mpozi ky'ogamba nti gy'omujja oba tasosola ssente nnyingi nnyo ate omutwala mu kasomero akali cheap naye kati bano baakalakata oluguudo ne balekaawo ne bagenda naye ng'ate kwaliko chorus kale yadde nga waabinnya kuba oluguudo nawo lufu nnyo enguudo nnyingi nnyenfu ngenda zikubuulira wano kakati ono Alan Ssempeebwa spokesperson owa Ministry of Works and Transport bw'atyo agamba nti ssente zijja kubeerawo mu nkomerero ya financial year nti kati awo construction oba okuzimba oluguudo bagenda kuba bakuddamu bagenda kuba batandikira awo end of the financial year kitegeeza myezi 5 maaso emirala kikitegeeza kakati abantu b'ekigombya bo bakyalinze oba oliawo gavumenti nti naye ababagambye end of ki financial year kitegeeza nti mugenda kumala omwaka mulamba nga enfufu mukyagirya era bizinensi munoonye ewalala nti emyezi 5 mu maaso naye enguudo nnyingi nnyo wano Mityana Road Mityana Mubende waliwo gye bayita ekyakatebe awo muganda wange saidi zeyo kiri waasi nayo kakati era abo kugamba ojja okwebuuza nti lwaki baakalakata oluguudo luno nga bakimanyi nti waliwo ssente ne banegotiatinga contract neno enago kampani yaabwe ey'ekifere nti bakalakata oluguudo nga bakimanyi bulungi nnyo tebasobola kulukola mu budde gavumenti ekimanyi nti waliwo ssente okitegeera kwegamba byonna bikwewuunyisa enguudo nnyingi nnyo okugambye wali kati oluguudo olw'eruzira bugoloobi ruzira bugoloobi ababeerayo muli mutyayo kiri kitya ruzira bugoloobi kajjansi gayaaza mitawaana gyennyini kakati muganda wange siyina kinyinza kukugamba naye nga ebintu bwe biti bwe biri wano we biri kati ekyo nga kikyali awo era obutali bumativu bw'abantu twalabye wano juzi nga guild president we Kyambogo n'abalala abayizi ababadde beekalakaasa nga bakwatiddwa ku nsonga ki kubanga kati twagala okumanya lwaki abantu babeera bayimusa amaloboozi gaabwe era lwaki oba kisaanidde abo abandi badde bayambako abantu okuyimusa amaloboozi gaabwe okukwatibwa wakati tuli ku nsonga ya Eddie Mutwe teweerabira n'abalala bazenga bawambibwa abali mu makomera bamazeeyo emyaka 4 olw'okuba nti nno baawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu nga balaba bufubanira enkyukakyuka baakwatibwa ddala basaanye okubeera mu makomera kubanga obutali bumativu bw'abantu bwe buvaako ebyo nti omuntu aleme kulimba abantu nti abantu bonna bamativu kakati guild president Wema Kyambogo n'abayizi abalala 9 baakwatibwa ne basindikibwa ku rimanda wali mu kkooti y'e Nakawa Chief Magistrates Court guild president ayitibwa Benjamin Akiso owa Kyambogo University
nkugambye n'abayizi abalala 9 bwe batyo baasindikiddwa mu kkomera olw'okuba nti nno baabadde beekalakaasa olwa fees empya ze baayongeza ku yunivasite eno ey'e Makerere. Kwegamba ne policies z'ensasula ya fees. Kakati baakwatibwa ennaku z'omwezi zaali 23 ebaseerabidde omwezi guno ogwokuna 2025 era ne batwalibwa wali mu kkooti y'e Nakawa nga 25 baakwatibwa nga 23 ne batwalibwa nga 25 omwezi ogwokuna. Kati olwo ne bakyajingibwa. Naye kati ng'omulamuzi oba jury ebeewuliriza ensonga zino baba balina okubeera nga nabo bakitegeera nga nti abano bayizi basooka babazeeyo basome bajja kudda mu kkooti bawoze. Yes, kubanga naawe omulamuzi toyinza kubanga wabuuka universities ezo oba amasomero ago kubanga tewagasomeramu. Tukimanyi bulungi nnyo ti nammwe mwasomera wano. In fact, nalabye Winnie Dolo ng'alina bakyala be 2 bonna nabalamuzi. Winnie Dolo bakyala be baki balamuzi. Tagulwezingira wala awo tabuuka parameters. Kakati bano abayizi b'ekyambogo kyengezako kutegeeza nti ne Winnie Dolo alina abaana abasoma lwakuba nti tebasomera wano, ndowooza basomera bweru. Naye nsobola okubanga kale ab'Abaganda babasoma oba alina n'abaana abalala baaweerera. Watasobola kati omuntu obuvunaanyizibwa nga Winnie Dolo tayinza kubanga aweerera abaana be bokka pozi nga ali selfish nnyo. Naye nsobola okubanga alina abanne baaweerera ab'Abaganda be n'abatali abasomesezaawo era mu universities ezo naawo wenyininyini awo. Kati ensonga ng'ezo abayizi beekalakaasa olw'okubeera nti nno fees policies tebazisoboleza university. Ensonga nkulu nnyo era ebeesaanye okubeera ng'etunulwamu omulamuzi tasaanye okubeera ng'abasindika busindisi mugende ku remanda. Waki yabaddaga nti babawe bail mugende mukomewo mujja kujja nga muwoze tulabe nga bitutereeza ensonga za university tulabe kubanga nsonga ya buzadde kubanga kati omulamuzi ali awo asala omusango naye ng'ate abazadde nabo weebali wali nabo bazze bawagira abaana baabwe kuba bwekyabadde. Kale kwegamba bano abaana nga beekalakaasa olwa unfair charges to the university's fees structure okusinziira ku bayizi bagamba nti structure policies eza ssente ez'ebisale by'essomero bya university nti munnange zigenda kuba nzibu nnyo naddala bo okubeera nga bazaafuudinga okuzisobola okusobola nga bamalako okusoma. Kino kitegeeza bakikolera n'abo abayizi abapya abanajja oba abakyali mu secondary abagenda ogenda ku university kati ng'ey'ekyambogo ne universities endala. Kakati management yo kwegamba ekola byeyagala naye nga kikakasa nti kino gavumenti butereevu era nti jjukira nti kati university zayingiramu babbulooka tula nga zaafa zayingiramu babbulooka bazikwamamu ssente kuba kati abo balabo bali basajja baagala ssente zagala okubuulira buli wali akasente bateekawo nakugambye nti ab'omuceere babatandikako dda eri emutukula tayiba yabadde abyogera naye walala yonna buli kimu bakiyingiridde kati ne university bagifuula business kati waliwo babbulooka awo olina okwesanga omuzzukulu ng'eyo yasoloozaayo mbyogera ng'asaaga naye bwe kiri. Kakati munnange bo bagamba nti management ya university teyabakonsultinze teyababibuuzizaako nga bakola okusalawo naye nga babeebuuzeeko kisoboka kubanga wano tukimanyi bulungi nnyo nti ba stakeholders kati nga bw'olaba akakiiko k'ebyokulonda kalina okubeeramu n'ebibiina ebirala nga nabyo birinamu sse naye ka kibiina eki NRM. Ekintu ng'ekyo bagamba nti okulonda kuba kwa ggwanga era nti abantu babeera basazeewo era bagenda bamanyi okukyogera bwe bati nga bagezaako okulaga nti Museveni yawangula mu mateeka bu pulezidenti wa Uganda omulonde mbubaka omulonde naye omulonde nti mu fair process mu fair process. Kakati na bano bagamba nti tebabeebuuzizzaako n'abazadde balina okwebuuzibwako naye ani akola assessment eyo
kitegeeza nti talina waawo ye just bali eri badesigninga ati babongeze fees wakati university ya government ne in actual sense y'abantu abali eri mu kagurupu kalike mumanyi obulungi era be basoloozaayo kivula nga babeera ssente bazikola ki bazongeza nti mwe muyinza okuddaawo kakati munnange bwe batyo Akiso kindi president yabadde mu kooti nga ayambadde jampa eya green nga bw'olabaawo ekifaananyi ekyo oyo ye Akiso ayambadde jampa eya green ne ba students abalala bwe batyo babadde kwegamba babavunaana okubeera nti bakubye enkuŋŋaana ezitali mu mateeka ne bakyankalanya abantu ne bakozinga public disturbance gy'emisango gye babavunaana kati abantu be bakyankalanya bo tebalina bayizi oba bo university bagirabanga ki oba bo bagamba bugambye tebitukwatako nammwe mugende musome bongeze tujja zisasula bwe bagamba kakati munnange bonna Akiso ne banna omwenda nti 10 okutwaliza awamu nga n'Akiso kwali bwe batyo bapleadinze emisango bagyeganye bapleadinze not guilty to charges naye omulamuzi bw'atyo n'asalawo okubeera nga abalemandinga paka okuddamu okuwulira omusango guno bwe kunaddibwamu naye ng'abweru wa kkooti waliwo abayizi bangi bafamily members weebali ab'emikwano weebali bonna babadde bakuŋŋaanya awo ku kkooti nga balaga obutali bumativu balaga obutali buki bumativu kubanga nze sometimes mba njagala tumanye lwaki ddala gavumenti ya Museveni abantu bagikyawa kubanga abantu bagala okutulaga nti ebintu biri okay obutali bumativu bw'abantu buvaawa dissatisfaction evaawa kale bwe batyo abantu kabale obutali bumativu bwabwe bali wabiri wa kkooti era nga bagamba nti abayizi tebalina musango they were simply standing up for their rights and should not be punished for speaking out okiraba nti abayizi babadde bayimirirawo ku lw'eddembe lyabwe era tebasaanye kubonerezebwa olw'okubeera nga baadde beekisasazinga eddembe lyabwe ery'okwogera kwekyo ekibanyiga abantu bwe bakiraba abali mu gavumenti bamukwata mundu kugamba abali mu buyinza bo bakirabanga ekibakola ki ekirina okugenda bwe kityo kugamba balabanga bano oba babalabanga batujju oba ba rebels teryamanyi kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti okwekalakaasa kuno ekisooka kwabadde kwa mirembe kuba bakutegeeze nga kwa mirembe kati poliisi bwe yajja ne bakubamu tiya gaasi eyaleetedde abaana ate okubeera nti okwekalakaasa kwafuuse okwekalakaasa naye nga bo baasoose kwekalakaasa kwa mirembe era ababaddewo bagamba nti poliisi yamaze kujja kukozesa lyanyi kubakubamu tiya gaasi na kibooko bwe batyo nabo abaana ne bakola ki ne batabuka era poliisi bwetyo neekwata Guild President n'abalala ne babatwala kakati munnange kkooti teyabawadde bbeeru abayizi bano mu first appearance yaabwe era kiba kitegeeza nti bano bali mu kkomera paka ate bwe banaddamu kubeera nga bawuliriza ensonga yaabwe next hearing ena kubeerawo ddi bafamily members ne ba lawyers bwe batyo bali mu kukola ku plan okulaba nti bano beeyimirirwa naye abakulembeze b'abayizi okuva ku universities endala bateeseddwa okubeera nga nabo bwe batyo beekumaakuma era nga bataddeyo okwemulugunya kwabwe eri university ey'ekyambogo okulaba nti munnange etunulira ensonga eno naddala ensonga ya fees eyavuddeko abayizi okubeera nga beekalakaasa balina okubeera nga bagitunulamu era ne balabula nti tewabaawo solution yonna kitegeeza nti beerinda okwekalakaasa okulala kungi nnyo mu nnaku eziddako kugenda okubaawo okiraba ndowooza nti bano babakutte naye ate ekizibu bwe kiba tekivuddeewo kitegeeza nti okwekalakaasa kuko kyajja era nga tusuubira okuba nti bagenda kuba badda mu kkooti mu kaseera akatali kawala era
tusuubira okuba nti banaateebwa era bajja kubanga bateebwa kuba tebasobola kubeerayo naye nga obutali bumativu y'ensonga enkulu gyensinziddeko kubeera nga nkubuulira ebintu ebyo nga tuvudde ku Eddie Mutwe okubeera nga akwatibwa kubanga Eddie Mutwe ojja genda okusanga abantu nga bakugamba nti Eddie Mutwe ndaba balina be batraining abasirikale abanupu ba foot soldiers lwaki tebamuprotectinze Eddie Mutwe ndaba bodyguard lwaki teyeegaadinze kwegamba reasoning ey'abannayuganda ey'ekibogwe efaanaganako bwetyo tosuubira okuba nti eva mu bannayuganda bw'eba eva mu bannayuganda kitegeeza nti bannayuganda abo ate bo tetumanyi nakumanya kuba tuba tulabye nga munnayuganda reasoninga bw'atyo naye gwe teebereza nti singa tewabaawo butali bumativu bw'abantu tewandibaddewo opposition teyalikoze makulu opposition naye obutali bumativu bwasukka era nga example zenkuwadde ezebbiri ey'ekigombya wali mwekala kati oluguudo kuva November 2024 n'okutuusa kati era bagamba Enago project company eyo ate era nga yeekola ne ku luguudo olwo olw'Emityana Mubende era nalwo luli awo era Enago eyo yeekolawo kaakati muganda wange abayizi ku university baba beekalakaasa naye baba beekalakaasa lwaki ensonga enkulu nga tonna bakugamba nti nno gabalemye okusoma kuba waliwo omuntu omugenda alabye eyagambye gabalemye okusoma mulimu ebyo kakati okusoma oli akugambye nti okusinziira ku fees policies oba structure eriwo tetujja kusobola kumalako n'abo abanajja tebajja kusobola kubanga mu Uganda ssente temuli abantu baavu nnyo ziyinza okuba nga mweziri naye omuntu aba akola omulimu kati nga ggwe ampuliriza okola omulimu oba olina ministry mwokola wonna wookola ofuna obukadde 2 naye expenditure yo ya bukadde 5 omwezi kati obukadde 3 obujjawa kyoba olina okusooka okwebuuza obujjawa awo woobujja bulekawo gap ki era bwali badde bulagawa singa oba tobubbye bwali badde bulagawa kati gye bwali badde bulaga wakakolera ebbanga kyawo ne munno ne bannaabana babba kiba kitegeeza nti service delivery egenda kubeera very feeble n'obutabeererawo ddala nga bw'okiraba kati bwekiri ekivaako obutali obumativu bw'abantu ekintu ekireetawo abantu okubeera nga nabo basalawo bayimuse eddoboozi lyabwe nti gwabwe ekigombye oyitawo mu kamotoka ku kasipaasiyo ng'oyinfusiza endabirwamu naye ate waliwo abavuga endala waliwo abavuga zijipu bagiyita batya jipu eri bagiyita Wrangler waliwo abavuga zijipu Wrangler waliwo abavuga zikizirizaani zempenkoni muganda we nabo bayitawo awo kati guyinza okuba nga olaba naawe olaba oli okay kubanga enkya ojja kuba tena na sente ziteeka amafuta mu kamotoka kaako kewafuna eri gy'okuba enjawulo gye bakuwa omusaala ogw'emiliyoni 2 nenga expenditure ya miliyoni 5 omwezi ekyo njagala mukiwulire mukitegeere nti beera awo kimanyi nti nze ndiwo ku bubbi naye balikambalike kuba tebalina we babba kati mulekere awo okudda awo okwogera ng'amalebi amakalu kamba siibulire wano